tugenda kubya ebifaananyi Genda babuuzeeko bambi. Kababuuzeeko. Nabagamba ne mudungu ndibasangayo ne muwakana. Zainabu, omukulu mulage nga ku bintu ebiri wano. Nabagamba ndibajjayo yonna gye muli ne muwakana. Zaani. Nganti oli rudanti ndiko exit 1. Kakati ate wali wale exit 2 ngena tukulamuza ali bana Uganda.
era okusinga ddala bali saidi zeri z'exit 2 kubanga eri abantu gye abete tenganya munenga bino tusobola exit 1 union tugenda ku exit 2 tujja tusobola kati nno mwabadde ku baniyasi walabine baniyasi Nyondo mwamutuse ku baniyasi kala mutwala mama oyo baniyasi so wano bayitawo ku union naye nga mu busubi buno awo ne basulanga wabatikkira awo baasi ne babatikka so baviira wano wano wennyini wano kafe akatuufu we tuli we basulanga basulayo ennaku tewali butoyireti nti balina bye bagenda tebyali byangu kwegamba naye kati embeera atilisitiko olaba nti tewaliwo nnyo bantu abaliwo bali byabwe batudde byabwe bawumuddemu abalala bakola bizinesi zaabwe batetenkanya wano tibayo ban'obwongera obeerawo mpolampola ekitegeera so n'abatalina byogerera situlasi okubeerawo mpolampola naye nga basulanga wano naye kati embeera nga wegiraba nti tebakyaliwo bamu babatika ne baddeeka abamu ne bafuna emirimu kubanga nabo batalina mundi byogera osokufuna omulimu omukulembeze oyo gwolaba ye queen of outpass asobola okutuyitiramuuko abaana abayambi atya wano eno okubanga badde waka nga tebalina byogera batetenkanya omunaye nga wamma maama leero nfunye omukisa nzaani ekisooka tukwebaza olw'okuyamba abannayuganda eddala ababa balemereddwa ababa tebalina we batandikira kwegamba n'obayamba mpolampola n'obasika mu mpolampola n'obazimba zegolaba natuuse wano nange nga sirina gwe nkolaki gwe mmanyi omukyala Nyondo oyo nankwatako naye anambuzizza anambuzizza nantwala wano nawali bakubidde akasimu nti ndina omwami nina omulabako sokolekeza Zainabu omulimu gw'okoledde wano abaana bannayuganda oguyita gwa muzannyo lwaki tukubirako kasimu anti yaŋŋambye njagala mitengo kwabo b'omanyi nti wano eno bayimiriddewo ku bannayuganda bannaamagezi nti kino kibagizigira obugumiikiriza ku mulimu n'oba ofuna akasente katini kubanga wano akakadde ka wano olusi 10 gakakadde so Uganda kaba kangi naye ate wano omwana agenza olwanga katono naye ate nga omwana obugumiikiriza kugamba mirimu Zainabu abaana bano bayamba otya okudda ewaka abatalina byogera abaana era bafunye empapula ne badda ewaka okusinga okudipootinga bingi okudipootinga kiba kizibu okuddamu okufuna ziba ntono nnyo ezogamba nti odde wano obaoyisemu eyo embeera ey'abaana bye baatikka batono nnyo benga nti bajja kudda wano si kyangu kubanga wayitamusinawanoka ne mu nsi ziri endala ogendayo naye nga abaana mbakubiriza okukola neguba mulimu nga gwa ssente ntono okugumira ku mirimu okugumiikiriza kubanga naffe era twasooka kutoba kati olina engeri gy'obayambako processing empapula olina kampani ekola ekyo nze nganze kikola nganze kibagamba kinoomu Zainabu Azizi kikola nga kinoomu sikola kampani kubanga wesanga kampani ogenda gamba kasasula layisinsi omwana omuseere kitegeera so wano omwana engeri gyazzeemu embeera wesanga abalwadde nga talina na 10 naye olina omutetenkanya akola eki so bagamba nti okole kampani expense okitegeera wesanga layisinsi egundi olina ogipangisa luumu biki nolaba nga ate omwana olina omumuseera naawe ofuneka okitegeera kyeŋŋamba yasuwa nitubikolanga leka okuyamba mutima ye tetuli nnyo tetunulidde nnyo ssente naye ate nga kyokuyamba mwekiri omutima omuyambi Zainabu okola ku visas ne eya tiketi afona ebya visa nabistopingamuko nali nkulaba ku Uganda Air gyokola batakolerayo bampa offer y'amaanyi era nga bebafude kyende infact Uganda Air bampa offer ya tickets ku bei ekyasinze okuba ya wansi ddala okubatwala n'okubazza oba just okugenda bugenzi nti omuntu alina outpass afulumya nga talina byogera bamuweka offer akatonotono bingi nti bate balina ssente bambi omwana watugamba njagala kuddaka kubanga tayagala genda kanga omuntu ali wano ebweru omuntu ali wano ebweru jjukira ab'ewaka batulaba nga ffe abalina ssente kati watukira okuddayo mu mbeera eyo nga talina bambi aba talina abamu bazadde baabwe tosakikkiriza mwami Katumba nti bebabasindikira ne ssente nanga Zainabu ssente zizo nsindisa omwana wange kyenjagala ddeeka nga mulamu bayize waliwo n'omwami yembadde nakafulumya naye yafudde Nyondo kirayo nti wange
Sokoleke yafide Uganda. Bana akamufulumya. Abaana b'ensembe ofulumya omu yafudde. So bavaano nga balwadde. Wamana abyoko posti. Na posti nze naye. Bambya umule mirembe. Yes. So abaana bavaano just no bali mu accommodation balwadde. So bado ofunye chance egendayo. Balwadde. Kampani tezibafaako. Kampani mwana n'atuuka n'okugamba kale kanneegulire tiketi mu abaana gye basula. Kampani negano mu passport. Kugamba bingi abaana balenzi just no basinga okuyita mu mbeera n'ate nga teboogera babeera ne basirika. Nfulumiza nnyo abaana abalenzi nga balina ebizibu binga balwadde obulwadde nga golaba agwawo. Omwana omulenzi watukiro kaba maziga. Abaana baba wala bane kisinga obagira nnyo olusi mbuto bishiba vuuka n'abaana abalenzi bayita mu bizibu yotamanyi. Omwana yafudde klanti wanga omule mirembe balaka bannange yafudde so bebimu ku bizibu abaana bayita bingi naye nga bambagoba bato bakwegamba kati mu accommodations ezo government yezibawa kyekibeerawo kampani tinkolera kampani yatuwa accommodation ne balwaliramu ne batafuna na bujjanjabi. Kati government kuno tenaako kizimbe tugambe nti kino ekizimbe government yekipangisa eye Uganda okulaba nti abantu embassy biki byonna tekirimu muno mu Dubai oba anywhere. Simanya oyo bavunanyizibwa bwa embassy masaganya okuyingira mirimu gya embassy nange nkolako ekyemba nsobodde. Omwana kutuukira naganya kudda kasina kyennyina nga kimulemye kiganye nga ne family yensonze ssente okuva e Uganda kintu kinene nnyo ekyo bannaye ate be baleka batunze ebintu omuzadde okusindika kakadde e Uganda akasindike wano kintu kinene nnyo. So bannange byebyo bye tuyitamu si byangu nga tugezaako okubeerawo nga tukulaze nti wano we baasulanga era baafunawo chance nti waliwo ez'obwereere ne bajja bambi bagamba tikaali kakodyo kakubatwala ne basula mu katego ne zibatikka ne babasibira eyo ne babeera eyo okuddaka n'olwali lutalo wabiwulira so omukulembeze omwana mutwebalizeeko nnyo era mwebaza maama oyo mukyala mulungi kungulu ne munda mulungi kungulu ne munda mwebale atakulekera tomulekera ennyanja ekutoomira. Kati nga omutatulekeredde bakilanti baffe abalungi ennyo naffe tusazeewo obutabalekerera so twasazeewo okubanga ate saavisi zaffe tuzirinnyisaamuuko olw'okusaba kwammwe n'obuyitirivu bwammwe eri nga ffe be muwagira aba Nyondo Glim wabula twasazeewo okubanga ate okusinga okutula mu kifo ekimu Nyondo Witini agenda kubanga ate asaabaaza ebyamaguzi byammwe buli wiiki ajja kubanga atambulamu omulundi gumu oba emirundi ebiri. Abaana mwenna badde balaajananga Rozet nyinayo ebintu byange ewaka wabula nandyagadde obeerako omuntu abindeetera oba oliawo ng'olinayo nga ddagala ng'eryo oyagala kunaabako oba ki naye n'obula omuntu alikuleetera so twasazeewo okubanga ate Witini buli wiiki asaabalamu emirundi ng'ebiri oba omulundi gumu abeere ng'ate asobola okubaleetera ebintu byammwe ebyo gwoyenna ng'olinayo ebintu by'oyagala abikuleetera okuva e Uganda yita ku namba y'essimu 0524680778 okuleka naawe ali waneeno ng'oyagala kukozesa nnyonyi ng'olina ebintu by'oyagala okuweereza e Uganda agenda kubanga ate abisaabaza bulungi nnyo ku bbeeyi entonotono bannange embeera etwanguyire. Kituufu. Obagamba ki? Bannaye mbasaba munneesige munkwasa ebintu byammwe nja bituusa bulungi.